Yes, Faadi TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya banange muli mutya nina kubasaba musubscribing ate munigene kade mbatemedeko mwena abali Saudi Arabia abasinziza mu ggwanga erya Oman mbebaza nembagamba nti mwe bali nnyo kubanga mu followinga comment section weri awo bakabontera mu comment section ate oselenga on followinga Pastor Robert Kayanja abamuli bubi Pastor Robert Kayanja abamuli bubi ate no abamuli obubi aba opponent be ba competing am bintu byo bwa pastor bane kambayite ba pastor bane yes ba pastor bane gamba bintu bya barokole nayo biringa bya competition byafuka bya competinga ya competinga siga munakasa yakola ki yasigalawo Pastor Kayanja mawuli agabali gatambula abana ba ole bavuka abavenga bagamba nti yabakola ki nti yabayingiza mimize egyebisiyaga abavubuka abo bapasita banye baze basetinga abavubuka abenjawulo okulunamanya gaba pasita bannabwe twako ko pasita Senyonga nga era wali bavuka bali bakoze ki bali bateze nga bagambe nti nakola ki byabali ebisiyaga kati sawa zino pasita Kayanja gwe bali obubi batu banji bavudde nga bakola ki nga bagamba nti Pastor Kayanja ali badde akwatibwa abavubuka bano so bali reportinga ne ku bagenda ne ku police ne bali reporting nga bagamba Pastor Kayanja akwatibwe abalumeza nti yabalya ebisiyaga mu bintu byabalokole competition ya amaanyi ba pastor basajja bakatuna ne babira mu competition polisi yaganye negamba ati bane tujja kwata muntu nga tulina bujulizi abantu balemeddeko abavubuka balumiza bagamba nti Pastor Kayanja nti yakola ki nti yabali ebisiyaga era balimerako ne bagamba nti baganagane mu kooti obujulizi tebalina kubanga polisi bagamba mutu obujulizi nti ate bikyate ngoga manyi nawo omuntu ayinza okubanga waayiriza munne mbagane tu pastor bali mu competition ey'amaanyi ate ngola abasajja bakatonda ba pastor abamu bagaza kubakola ki batanishinga amanya g'abannaabwe tanishi kugonoona kati Pastor Kayanja essaawa zino bamuli bubi ku nsonga z'ebisiyaga polisi yategeza negamba nti egenda soka kufuna information emala n'obujulizi obumala nti abavubuka beboogera bituufu kubanga abavubuka kubanga baleta obujulizi obulumika Pastor Robert Kayanja abavubuka no si mwaka guno muna ate kuva no mwaka gwedde ogwa 2023 we batandika okukola kyo kubanga babanga boogera ku nsonga 2023 ndowooza nga atandika tuli mu 2024 mpaka nakati bakyalemedde ku nsonga eno era bagenda ku police ne balipotinga abala polisi yagamba nedda tujja kwata Pastor Kayanja nga tulina bujulizi nga temulina bujulizi bumala tukasoka tufuna obujulizi tuyeke tumukwata polisi yesaba abavubuka bano bakole ki bajyambeko mu kwangu ofuna obujulizi wana abufuna ajja kuba kangavulwa wana tebabufunye aya basi kubanga abavubuka babuza obujulizi ne bagamba bagenda kubuleeta polisi juka ali yesazeewo kwakyo kubanga ebako kyenoonyereza erabe oba eyinza okufuna ku bujulizi jukira abakomplaininga bavubuka bano bokka kubanga polisi yali esuubira nti obaolya wayinza okubaayo abalala bayinza okujja nga bakola ki beemulugunya tomanya bo bayinza okuba nga balina information esinga ku ene yaba n'abavubuka bakola ki abasooka naye bano abavubuka bakola ki be bakalipootinga bokka naye nga bakyalemeddeko Pastor Kayanja bamuli bubi left right center polisi yagambye ati banange nedda kati soka tufuna obujulizi obumala soka tukwata omusajja sigenda kumukwata nga tetunafuna bujulizi kibagambye abavubuka abakola ki abemulugunya nti abali ebisiyaga mu kyaki ye kwegamba si byangu naye nga gwokwonoona amanya kwagenda wala abantu bangi babudde nga bagamba nti Pastor Kayanja yandibadde akangavula abavubuka bano oba nga biboogera si bituufu yandibadde abakangavula amanyi munange muno mu Uganda omuntu asobola okutanishinga erinnya lya munne yes kisoboka naye abasinga bagamba nti yandibadde abayigiriza essomo n'abakola ti n'abasibisa kubanga tebalina bujulizi abavubuka bakyayinaayina Pastor Kayanja tannabakwata kubanga ababonereza wetegeeza information etambula akadde kano ku social media bagita Faadi Yugi News Faadi TV update simbana ziba zitambula fenga Faadi TV ne Faadi Yugi News mwebali nnyo kubanga mu followinga subscribe atonyigende kade likinga